Kale buli omu ali ku Unique Media ambaniriza okusinzira mu kifo olabira video eno n'essaawa wano ewaffe Uganda njagamba musiibye mutya abalaba channel eno ne mugibeerako ne mugamba nti mujja kulinda nga content oba oli awo asamike gwaba alese ku channel ne tiimu ye oba oli awo gye mutalaba Wafula Oguti yali ku kamera kulaba nga buli kimu kitambula bulungi bwali eyo n'oba ng'ofuna ekifaananyi kino live and clear. Asamike ge mannya gange olunaku olwaleero nzize era tubeeko testimony oba okusomesa kwe tugenda okukola. Nze ebiseera ebisinga ku channel eno saagala ziyita nnyo testimony naye njagala nnyo okuziyita emisomo because I'm sure nti ogenda okuva ku video ng'olina ggwe oba oli awo ky'otegedde ky'obadde tomanyi. Nzize n'omwami muyinza wamumumanyi mwamulabako era mwamunsaba era nange mpereddwa omukisa okulaba nga nsobodde okumufuna ne tukwatagana ne tugenda kuba tukola program ey'olunaku olwaleero. Amanya ye Kalyango Joel naye ngenda muwa akakisa abeere nga ate yeeyogerako okusingako awo nga sinaba mukisa ajala kugamba nti Denial Events bakola bintu bya kutimba gwoba oli eyo ng'olina omukolo gonna nyina birthday nyina Wafula yaŋŋamba bino bye bakolera abantu nga bali lubuto babiyita baby shower woba ozina zonna ereka jangu kubira Denial Events ennamba eziri ku screen obeere nga Wafula ki babitandise Wafula ngambye mwataddewo n'akabaga akalala akakole kemukola ng'omuntu agenda funa olubuto ne kati mutegeera mutya baana bawala mututwala sipiidi bannaaye. Kale Denial Events munoonye kajja kuba akutimbira omukolo gwo bisitole bya simanyambo ate baaluuni biki tezaamaze nti ate omutimbi teyaze ku mukolo bijja kuba bivuddewo. Essimu ezo zikube beeyi yakuteesa mujja kuba mukwatagana bulungi nnyo. Then JS Medical Hubs bo batunda ddagala lya habo ansiba nti bagamba nti musawo John munoonyeko oba olinamu pressure nyinamu sukaali olinamu ndwadde zino ez'abasajja esero tutawaanya agendayo akola era musajja mulokole nkimanyi ne kweno video kwali ajja kuba kukolako bulungi. Jjukira nkujjukiza buli kaseera nti yo mulimu gwe akola kyasobodde ogezaako okujjanjaba naye Mukama Katonda yawonyeze. Namba endala for adverts noonyaako oleete business tube nga tugikuba abantu maaso nga nagambye Wafula Oguti yali ku kamera naye Wafula yaŋŋambye Wafula mufunire ku Joyce Wafula mufunire ku Joyce abeere nga addamu amaanyi alekerawo okunzirukako olumu atera okunzirukako nga waliwo ebiganye. Kale mukulu Kalyango Joel nkwaniriza ssebo. Amiina ssebo nange nno nebaza Katonda omukisa guno okubeera wano ogabanako n'abo abawuliriza. Amannya yesinyiza okuba ng'ogedde naye mu kibuuzo kimu kyenjala osamarayizinga Kalyango Joel yaani? Kalyango Joel ye musajja omulokole eyali omusiraamu ng'ayagala nnyo Katonda we ng'akyali musiraamu naye mu kunoonya nnyo Katonda oyo nga musiraamu ate Mukama Yesu Kristo gye yamuwera ekisa n'amwaniriza n'alokoka era mu kulokoka Kalyango n'anoonya nnyo Mukama amutegeere era Katonda okuddamu essaala eyo bye bino bye mbuulira abantu ebyandaga nti namutegeera. Kalyango wali musiraamu? Nali musiraamu ssebo. Tegeeza osobola okwogeramu ku Luwarabu awo ebigambo ebimu bimbuzaabuza alhamdulillah kitegeeza ki? Ebigambo by'obusiraamu ebyo ebyenjawulo kuba nasomesebwako era okusomesa kwabeeranga waka bagita madrasa ewaka ewaffe wennyini nga basomesa era okusaala okwo okusoma alhamdu n'ebirala byonna mbimanyi era okusaala nali njigiriziddwa essebo. Kitegeeza eddiini zino buli ddiini erina emisomo kubanga neeri ntera owulira ate kati basomye biki kati neno baba n'emisomo. Kale buli ddiini nange nga bwe nali mmanyi nga nkyali mu ddiini eri nga mmanyi nti buli ddiini eba n'omusomo
era mu kwagala nnyo eddiini yange nayagala njiga emisomo gyayo, naye sayagala misomo gyokka, nayagala n'oyo gwe Katonda waffe mutegeera abe mukwano gwange. Mu kumunoonya ate gye nazuulira nti Yesu Kristo ye Katonda. Essebo Kati Kalyango Joero mufumbo. Kalyango Joero si mufumbo. Anoonya. Kalyango Joero tanoonya. Kalyango Joero lwaki tanoonya? Olina okunoonya Kalyango. Wala batugamba nti nyina omwami gwe nalina wano ku set bamuyita Pastor Fred nangamba nti omuntu yenna okuba omusumba bukiri mu Bible nti okuba omusumba oyina kubanga oyina family, oyina omukyala, nti obusumba butandikira waka. Kyoyena yenna atalina mukyala nga yita musumba aba ayina byasumba ebirala. Kalyango Joero si musumba, talina kanisa. Ekyo nkituufu nkitege nkimanyi banjala okigattirewo. How true is that? Gwe kati nga agendako n'olabako eri n'ojja n'otugamba ebiri. How true is that statement? Nze kyemmanyi okusinziira nga bwe nagenda era nga bwe ngenda, sigamba mbu nagenda wabula nze ngenda n'enkomawo emirundi gye siyinza kubala. Naye obulamu bweri waggulu abantu bakitangaala, bonna balinga bw'olaba malayika. Teriyo mwami, teriyo mukyala, naye nga obufumbo si bubi era Katonda ye yabutandika. Essebo kale ndowooza okujjako ng'olina koleseyo mu introduction manya biki waliyo tewali. Kati tutandike. Kalyango eyali omusiraamu ate akyuka atya? Njagala tunyumye olugero luno nga nduyite lugero mboozi, bujulizi, kusomesa kyonna kye bayinza okiyita, nga tetupapa, nga tetuyina gwe tugoba tunyumye, obudde bunaba tebutumaze, tujja funa obudde obulala. Mukama ajja tutuwa omukisa tufune obudde obulala twongereyo. So tetupapa so that omuntu ali eyo abeere nga ategera kye twogerako. Kati bikyuka bitya from Kalyango yali omusiraamu tu Kalyango gwe tulabako? Kale okusinga nze nayagala nnyo Katonda mutegeere nnyo. Kati mu kwagala omulabo munoonya netandika okwagala okumanya abalala bo abatali mu ddiini gye nalimu bo baali babuulira biki. Kwe kwagala engeri gye nali ntegeddeko ebyeri gye nali ate mmanyeeko ku by'abaana abalala biki bye bagamba abantu. Ekyo kinsindikiriza okutandika okugendangako ku crusade nempitawo kompulire biki bye bagamba abantu. Nga nebuuza bano abalokole biki bye balimba abantu abangi abo bonna nga ate mmanyi nze babulimba. Mu kiseera ekyo nga sinnalokoka nga ndi musiraamu, so ne ngenda ku crusade ne mbeerangawo oluusi nga nva ku ssomero ne mpuliriza. Awo nali mu senior 1 ne ngenda ne mpuliriza naye nga mu vacation ya P7 mutima gwange gwali gwatandise dde okubaamu ebibuuzo ngamba naye oba amazima ge galiwa, nga kweganina ebibuuzo bingi mu nze, bingi nnyo ng'ekibuuzo ekimu ekikulu neebuuza Katonda ye awulira gwe basaba mu lulimi olumu lwokka? Katonda kyoyo olaba tategeera lulimi olwo eri gye nali. Kati nga nina ebibuuzo ebyo naye nga oluusi bembibuuza ate banyiiga bunyiizi ekifo ky'okunziramu era bambuuza lwaki mbuuza ebyo. Kaweebuuza lwaki olulimi luli lumu kati olaba tamanyi lulimi olwo tebasoma basaba. Nga neebuuza abatamanyi lulimi olwo Katonda tabawulira. So kati olunaku lumu nga mpita ku crusade kwe kuwulira bye baabuulira byali bingi naye nze kyankwatako bagamba nti nno yagala mulabewo. So nga nze eri nali mmanyi mulabewo omukyawa bukyayi era ye aba mulabe. Ekyo kyankwatako nnyo. N'ekintu ekirala we nagenda ku crusade eyo awo nali nga nkyasoma nyingira senior 1 awo neba oli nangwa mu kifuba nansanyukira kyokka tamanyi munze ndina musiraamu ne banyaniriza naye nze nabatunuuliranga bwenti nga mutima gwe neebuuza bano tebamanyi na kumanya nti balabe bange. Kubanga mweri atali lumu nammwe abamulabe eri kati otuuse eno bakugwa mu kifuba biki
gwe mutima ogamba kale bano tebamanyi nti balabe bange. Kwe bangwa mu kifuba nawulira okwagala nga kunyambadde kyenali siwulirangako ne neewunya okwagala ko bandaze nzigo batamanyi kati okwagala okwo kwansika nnyo okuddangayo ku crusade era olunaku lumu bwe baayita abaagala okulokoka nange ne ŋŋenda olunaku olwo ne mpaayo obulamu bwange eri Yesu Kristo. Olwo tuli mwaka ki? Olwo nali mu senior 1 nga nsomera Mengo SS. Yes, awo Mengo awo yali kuba 94 senior 4, I mean 99 senior 4, 98 senior 3, 97 senior 2, that is 96. Walokoka. Bwe nalokoka awo. Era bwe nalokoka bwe nagenda mu senior 1 ne ŋŋamba naye eri gye mbadde badde bagobera Katonda naye nga nze njagala mumanya ne ŋŋamba neno gye nzize wadde bonna basaba naye nze Katonda njagala nze njogere naye nze nga nze. Kati nga olokose kyemmanyi walokera ku ssomero nga ogamba famire gy'ovaamu y'abasiraamu bonna basiraamu kati abeeka bano bakitwala batya omwana teyeewagudde? Tekyabasanyusa okusinziira nga we nalaba we nawulira tekyabasanyusa naye Mukama yampa obuvumu ne mpulira nga Mwoyo Mutukuvu ate n'ekirala we nalokoka kiseera ekyo kyennyini ne nvaawo ne ntandika kubeera nzekka. Muzadde wange kwegamba Katonda alina engeri gy'aleeta okuluŋŋamya ate awo wennyini we naviirawo ne ntandika okubeera nga muzadde wange ampadde embeeko wempangisa awo we nalokoka kati nenfunanga obudde obugenda ku kyaki nenfunanga obudde obusaba Katonda nga siri wamu ne famire essebo. Kale olwo tulokose tuli mu senior 1 naye oyinamu kiri oyagala tegeera Katonda? Nayinamu nnyo kiri nga njagala kutegeera Katonda era mu kiseera ekyo nga nakalokoka nga wensinkana abalokole bye mbabuuza abamu bayinza okulooza ndi mulalu nga mbagamba njagala bambuulire engeri gye nsinkana Katonda njogere naye nze nga nze. Ng'oli ambuulira ebintu bingi ne mugamba naye era tonnambuulira mutuukako ntya nze njogere naye. Nti byo biŋŋambye kituufu weebale naye mutuukako ntya? Naye mutuukako ntya. So kati nembeera nga njagala nnyo Katonda. Olunaku lumu era nga ndi mu senior 1 nakwata maaka ne mpandika ku uniform yange nga ndi awo Mengo SS ne mpandika Jesus is Lord ne mpandika ku kitogi ku nsawo ku mpale ku sole y'engatto ne mpandikako na Jesus is Lord wonna kakati bwe naddayo waka ne ŋŋamba naye kiyinza obutalabika bulungi ne ŋŋamba kambyoze biveemu byagaaniramu era nenzirayo ku ssomero nga uniform efaana bulala ku ssomero ne batandika kumpita Jesus is Lord nga ticha ly'erinnya lyampita naye nga byalemeramu ne ku nsawo ne mpandika ate ne nkyeyagaliramu Jesus is Lord. Naye ku ssomero nze we nakulira nali muntu omusirise nnyo gw'otasobola kutegeera ng'obusirise bwa njawulo n'ewaka ng'obusirise bwange era tewali antegeera nakati nga ndi muntu musirise nnyo naye mu kusirika nali nga nnoonya Katonda nali neebuuzo Katonda mutegedde ntya era kyaki emu gye nasooka okusabirangamu eri awo Mengo eri mu Kisenyi bakita Elim Pentecostal Church nagendangayo ne tusaba naye nga nze ndabye tusaba noonya Katonda gwe basaba simulaba kati nze ku magezi ge nalina ago mu senior 1 ne ndowooza ayinza okuba ekiro abaamu yekka ne ntandika okukeeranga ku makya saa 9 ng'obudde bugenda ku kya 9 10 ne ŋŋendanga mu kyaki era emirundi egyasooka sikaali teyanziguliranga nga ŋŋamba gwe onoonya ekisaawa zino ne nsabira ku geeti ennaku ezaddako ng'aleka geeti aguddewo katono ku lwange n'obutamutawanya muzuukusa nga gulawo nengena mu kyaki nenfukamira emabega nensaba naye nga njagala kulaba Katonda nga saagala kuteebereza nga njagala mulabe bwenti ensonga lwaki emu nali njagala mulaba abamu bagamba nga tekisoboka naye lumu mba nsoma Bayibuli nensoma olunyiriri mu Yokaana 14:21 nga wagamba ye Katonda ng'asuubiza nti tujja kujja tukwerage kati nze nenywerera ku lunyiriri olwo naga tujja kujja tukwerage era nendulaga n'abala ne bagamba mulowooza Katonda tagamba mbu asobola okujja neeraga ffe abantu
so nentandikanga kunyweza lunyiriri olwo era enjiri esooka gye nabuliranga nga nze mbabulira Katonda asobola okweraga osobola omumanya so kati ennyonta yange kuba enalokoka ebadde nga yakumanya Katonda wabula Katonda yanziramu nnyo kwegamba yampa obukakafu bungi nti mutegedde obusiŋŋane kye nali nsuubira kuba nagenda mu ggulu era nkyagenda emirundi gye sinza kumanya nenfuna emikwano mu ggulu nenfuna abantu bangi nnyo emikwano abamu nga nabasinkana mu ggulu naye nga baavadde eno ku nsi naye nga bambuulira ensi ze baavaamu n'obulamu bwabwe nensinkana abantu bangi ab'omu Bible abali mu Bible tusomako nensinkana abantu bangi era emu ku sitoore Mukama gye yampa okulaga nti gwe njogera naye natula naye nga bwe tudde naawe nemunyumya netunyumya nanyumiza obulamu bwe ekyokulabirako yasooka nanyumiza nga bwe nanyumiza muno nanyumiza Mary engeri gye yasinkana Joseph nanyumiza bwe bayitamu paka Mary n'afuna olubuto nanyumiza ebintu obulamu nga nyumiza ebyabeeranga ewaka ku makya olw'eggulo emisana ani yafumbanga emmere paka Yesu bwe yakula ebigambo bye yayogera nga bakamuzaala kwega olugendo oluwanvu nnyo ng'otudde ne Yesu nga ntudde naye era bye ngenda obanyumizaako olunaku lwa leero era nange njagala biwulira naye kenjagala okusooka okugjawo kati nga wenkusanze wano nenkubuuzaako ne twebuuza kati we walaba Yesu mwebuuzaako mutya kwakati nzo nga ngamba mukulu Sammy ogamba otya gyendi ne tunyumya kati mwebuuzaako mutya akasooka ako kati Yesu we namulaba bwenti ekisooka bwe namulaba amaaso gange gonna gaali ku ye nga mulemezaako amaaso bwenti kati we namulaba nga tanaba kwogera nawulira nga akaana akato ke basitulidde mu ngalo naye ng'omuntu akusitudde munene nnyo nnyo nga mpulira emirembe gyenna n'obukuumi ne wembuuka n'engwe eri sobola ne wensookawo omutwe sisobola kulumwa nga mpulira obukuumi obw'amaanyi ekirala nawulira emirembe nga mpulira bwe twali nga ndaba wadde akasubi tewali kenyenyanga empewo tewali wadde akanyonyi akoogera ne mutunuulira nga kwegamba ng'obukkakkamu buli naawe kenyini ng'olekerawo okussa namutunuulira nga kwegamba waliwo obukakkamu oba mbwogere ntya kweganga buli breathtaking nga bukujja mu nsi eno tunula bwoti n'obanga ng'omanyi obukakkamu ng'ensi yonna esirise n'empewo tekunta ng'amaaso kwega ate nga mpulira byempulira birabika nga mpulira nti biri mu kuva mu yeye nga ntunudde butunuulizi bwati nga bwe mwetegereza ndaba ali very innocent nga bwe nalaba feesi y'omwana omuto ow'omwezi ogumu ng'olaba mu maaso ng'ali innocent nnyo w'omulaba n'amaaso ge olaba omuntu ali very innocent musango kale kansooka empiseewo kano olwo tutandise ka background tukatemye tutuuse wali akabidde Katonda ayagala mulaba alina olunyiriri lweyeesibyeko mu Bible kwa waliwo era yaŋŋamba pastor apostle nigwe nabadde naye recently apostle Jimmy yaŋŋamba nti Katonda tulina mukwasiza ku nnyiririze kubanga ennyiririze azifaako nnyo ekigambo kye oba buli w'osaba referensinga ku Bible wagambawo oti mu kino ekitabo wagambawo oti osobola omusitula najja so tutuuseewo so bye tugenda okuddako okunyumya woba obiwuliriza ekisooka nga toli nnyo mulokole oba nga toli wa mwoyo oyinza okulowooza tunyumya firimu era oyinza okulowooza tuyiyiza kiboozi naye mbadde mbasaba tukwate empola tubeere open minded tutegeere ebintu bino because tugenda mpola nde kyetumala tetukiddamu so tugende mpola tutambule wamu naawe gwali eyo alaba kati tuddeyo wali kano kenkubuuzizza ng'omulabye mbadde njagala kumanya how does it feel okumulaba the first time naye okinnyonnyodde emirembe gyali mingi kati wali omulundi ogusooka lwakweraga kibaawo kitya lunaku lwakya lutya then what really happened then tutandikirawo tuleke tunyumye emboozi z'ogambye ze yakunnyonnyola tulabe nga tuyiga
kakati olunaku olwasooka nange okutandika okutegeera nti Katonda kuba okusooka nanamu ekirowoozo Katonda alabika ali mu kunneebikkulira mulaba oba nzikiriza mulabe. Okusooka nali nga mulaba naye nga mu birooto, naye nga ndaba kitangaala, naye nga we nalabanga ekitangaala nga ntegeera byaŋŋamba, nga siwulira naye nga ntegeera ali mu kuŋŋamba kino, nga nze ndaba ekitangaala naye neetegeera kati aŋŋamba kino na kino, ng'era nsobola n'obbiwandiika nti agambye kino na kino, kuba oluusi yayogeranga n'ennyiriri kati nga nziwandiika. Kyatwala ebbanga nga byaŋŋamba mbiwandiika naye nga sibuulirako muntu yenna. Kati ebyo bye byavaamu ne ntuuka ne mbimanyiira. Okusooka nalabanga kitangaala naye nga nkirabira wala, olwaddako ne ndabanga ekitangaala naye nga kiri kumpi, olwaddako ne ndabanga ebitangaala nga bingi nga nsobola okulaba nti ono imagi ya muntu naye kitangaala. Era olwaddako ne ntandika okulaba nti ye waali ne bino ebitangaala ebirala bya malayika, era mpola mpola ne ntandika okutegeera kino ekitangaala ye gundi ono. Okusooka Yesu yekka ye yayogeranga, naye oluvannyuma ennyo olw'okukimanyira ne ntandika okumanya ono ekitangaala ono ye gundi, ono ye gundi, ne batuuka ekirala nabo bennyini nga njogera nabo. Era olunaku lumu neebuuza mu mutima gwange, n'ebintu bino ensi eri bimanya etya, ye ate bali bikkiriza batya? Ne wabaawo gwe nayogera naye, era bwe nategeera mbu erinnya lye ye Rafael, malayika wa Katonda bamuyita Rafael, najja naŋŋamba okuva ensi we yatandika Mukama abadde n'emikwano gye mingi ku nsi kuno. Naŋŋamba era yajjanga n'abasisinkana n'ababuulira ebintu bingi, era naŋŋamba ebintu bino si bya buli omu. Naŋŋamba wabula ebintu bino bw'ogenda n'obyogera waliyo abaweereza ba Mukama eyo Katonda baagala okubeesigisa nabyo. Nampa olunyiriri Timoseewo ekyokubiri 2:2. Naŋŋamba olwo olunyiriri lulaga nti Mukama ayina eyo baagala okwesigisa ebigambo bino si bya buli omu. Si buli omu nti alina okubitegeera, byabo abalina ennyonta okumutegeera. Era yaŋŋamba nti omuntu obukakafu bwokka oba garanti ey'okumulaba olina okuba nga olina sincere desire ey'amazima, ng'okuyaayanako okutegeera amazima nga kwannamaddala, nga tomunoonya kukaayana, tomunoonya nti oyagala bwagazi kufuna knowledge, head knowledge ya muntu oba owandiika ebitabo naye ng'oyagala kumanya ye. Yagamba oyo ayina ekyo munda mu ye mwekolamu oluzzi olwo ye lwajja n'ajjuza byatuwa. Nagamba kati wabituwa oluzzi oluba muffe lutandika okuyiika nga luva mu mbuto zaffe nga luyiikira ensi eno. Era nze natyanga nnyo okubyogera bino ebintu mbadde bimanyi okumala ebbanga, naye ng'otyangoloza bajja kuyita ki fala oli mulalu, omanyi byebyo ebibozibozi ebibeera mu bantu buli ayogera nti nagenda mu ggulu. Mbadde oluusi saagala kubyogera, era we nawulirako obujulizi lumu obwa omuweereza Aida. We nasooka obbuulira nabuulira ku leediyo, ekiro ekyo nasula bubi ng'omwoyo annumiriza nti yogera, era bw'otayogere gumaze okusinga, waweebwa obubaka bwogere, bwe batakkiriza si musango gwo, bweyogera. Era Mukama nga ndaga nti singa siyogera ate oyo alina obbuulira nja kuba mukoze bubi. So kakati netandika okufunanga ng'obudde kwekyo nasinkana Yesu, netandika ng'ogenda mu ggulu emirundi egitabalika, gyenyinza okugenda egitabalika, nensinkana abantu bangi, nensinkanayo ne Michael. Waliwo n'abantu be nabuulira enjiri ku nsi kuno, Michael n'ajja nga njogedde naye nga bwoli bwoti. Waliwo omwami ali yaŋŋamba abeera Mpererwe, naŋŋamba avuga taxi, naŋŋamba era otuuka ku stage y'Empererwe obuuze ettendo lya Mukama. N'agamba obuuze ettendo lya Mukama, yaŋŋamba waabeera. Era naŋŋamba yalina oluganda, waliwo omusajja omu eyaffe yali omugagga eyagabanga nnyo ssente, naŋŋamba oyo yafe abadde na muganda wange. Yavanga eyo South Africa oluusi n'agaba ssente. Yaŋŋamba oyo muganda we, naŋŋamba oyo yafa, naŋŋamba ye muganda we, naŋŋamba n'ole yafa muganda wange, era nali ngezaako omubulira naye nga takkiriza Yesu. So omwami oyo yasanyuka nnyo okugala, lwaki mwogedde? Kyansanyusa kuba nali mubulira ku Michael, kolo nali njogera ku Michael Archangel. Mukama nakkiriza najja, naye omwami yafuna essanyu lyotalabanga, yalinga agudde eddalu, kuba twayogeranga ndowooza nga amanyi oba tuli mu ngero, naye ngezako okulaga nti Katonda bw'omunoonya omuzuula.
era njagala kukubuulira kye yagamba nti noonya ojja kuzuula tali wala atubeera kumpi naye tulina omunoonya kwegamba mu luzungu batera ogamba oba to seek him diligently n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna nga ddala gw'oyagala kuba yalaba ebigendererwa by'omutima nga ddala ate ng'omwagaza kwagala so kati kwegamba yampa obukakafu bungi nti namuzuula era lwaki ngenda kwogera ku akagero ke yaŋŋamba oba emboozi gye yampa okuzaalibwa kwe ye ngenda gyogerako leero kubanga tuli mu mwezi abantu we bakuza ennaku ezo ez'amazaalibwa 25 December ye Christmas. Yes. Kati ngenda kuzoogerako kubanga ensi ekuza ennaku ezo ng'ensi era ne bakola ebyokujaguza bingi era ne basala obuti Christmas tree ne bakola naye njagala kusooka mbawulire nti okuza ennaku ezo si kya Bwakatonda. Si kya Bwakatonda era okwo n'olaba ne bakola akati ne bagamba eyo small Christmas tree awo baba bali mu kusinza kati ako babutunda ne mu kibuga gendo era abakyala ewaka batuma omwami wulirayo wafula abugula abadde abugula Christmas tree edda twatimbangako toilet paper etekako obutaala buno obwali bwakabuzikira awo tabatya wafula obutaala tako bu disco light si kya Bwakatonda era tekitandise mulembe guno era okuva edda basalanga emiti egyo nga kuba kusinza Katonda oyo. Jeremiah yakyogerako osoma Jeremiah chapter 10 soma okuva ku verse 2 paka ku verse 5 Jeremiah yayogera ku akakati ka Christmas tree ebyo kugamba tradition oba bulinga bulombolombo bwansi eno gye tulimu Katonda talina bikwatagana bamuyita Father Christmas Santa Claus oyo Santa Claus Santa baba bategeeza sitaani bali badde bagamba Satan Claus naye just kubuzaabuza abantu era olaba ennyukuta eziwandika Santa ze ennyukuta eziwandika Satan si kya Bwakatonda era ku lunaku olwo sitaani akuba spero ennene ensi eno yonna abanywa omwenge ne banywa loogi ne zijjula biki okwo kuba kusanyukira Katonda yatonda eggulu n'ensi omutukuvu tokiraba nti bya sitaani obubenje bubeera mu sizoni eyo Masaka awo wabeeranga obupenage amikali yange asooka empisewo bino kubanga emboozi gy'otandise okutuwa n'okusomesebwa tulina kwesiba kunywera ogambye Christmas bye tukuza si bya Bwakatonda bulombolombo bwansi eno kyobola Mukama atugamba tuleme goberera bulombolombo bwansi eno si kya Bwakatonda okuza ezennaku osobola ozikuza ofaanane ng'ensi ne maaso ga Katonda ye alaba oba oli kugulumiza sitaani naye ng'okikola mu butamanya. Kale atuyine Kalyango Joel mpozi wange toli pastor siri pastor oli just muweereza okay tulina omuweereza wa Katonda Kalyango Joel tugezaawo kunnyonnyola n'okutusomesa omulimu gwe gwali mu kukola right now omulimu gwe gwamuweebwa jangu ogambe ensi bye walaba kati gw'okubika omulimu ogw'okubikkiriza oba bigaana gugo ono ye abatavunaanibwa lwa nsonga omulimu agukoze eki abayogedde so tugezeeko okumutegeera bulungi ntumirako abantu bange tumirako mukulu Henry ogamba otya nkwagala nnyo nkwagalira ddala waliwo omukyala bamuyita oba Saara yaŋŋambye aba UAE sibatumirako nkutumiddeko Saara n'aba UAE mwenna nti mbaagala nnyo mbaagalira ddala na buli kiisi ali eyo nga osendinga message zino zetukola ku Unique Media zituuka awantu wow negitasobola mbeereko ku TikTok ngenda okulaba nga TikTok videos butambula obwa video eza Unique Media mwabeewo omulimu ogwo mbeebaliza ddala because buli woteeka ku channel yo ya TikTok n'obeera oyinako abantu ba followers 5 era abo 5 baba bafunye obubaka so mweyongere okukikola tubeere nga message eno etuuka wala twejjeko omusango
ogw'obutakola bw'oli awo Mukama kyatuwadde kukola. Ntumira Sharon oli Switzerland awo, nkwagala nnyo, weebali nnyo kubanga ogoberera, weebali nakunnoonyaako once in a while. Then ntumirako Wayiswa, naawe oli Netherland awo, nkwagala nnyo. Shivat addukanya WhatsApp group gye ya online church, naawe tukwagala nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala na buli kiisi abeerako n'oba ng'olindiridde nkutumiddeko, weebale nnyo, weebalire ddala. Mukulu Kalyango, ogambye Christmas gye tukuza tukola byaffe, tukola byansi. Kati tutandikira awo, tukola byansi, then kati twabijjawa, byavaawa? Kubanga ekituufu kiri nti Katonda yazaalibwa, Yesu yazaalibwa, sikyo? Kitegeeza alina amazaalibwa. So 20 tetukuza amazaalibwa. Kakati amazaalibwa okuzibwa, eyasinga okuza amazaalibwa gano mu Bible mulimu ekigambo birthday, era ng'abantu babiri be bakuza amazaalibwa, yalinga Falaawo ne Kerode. Olunaku lwe baasalako Yokaana omubatiza omutwe, bali bakuza amazaalibwa ga Kerode. Olwo lunaku baweesa Sitaani ekitiibwa, ne Falaawo yakuzanga amazaalibwa. Njagala kubulira muntu wa Katonda omulungi abali abawuliriza, bw'obanga ddala okkiriza nti oli mutuuze mu bwakabaka obw'omu ggulu, leka obwakabaka obw'omu ggulu bujje ku nsi, olwo byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Mu bulamu bwo gwe gwe yaayaanira ebiri eri, si ebiri kuno ku nsi. Kati golina omukisa, wabiraba, tubiraba tutya eby'omu ggulu tubikolenga wano ku nsi naffe. Eby'omu ggulu Katonda atuwadde ebyawandiikibwa, ge mateeka ge tusoma, naye amateeka gano ge tusoma oyo si ye Katonda, wabula olina okusoma n'oteeka mu nkola. Bw'oteeka mu nkola olina eddaala Katonda lyakuteekako, n'oba ate nga tokyagoberera, toli wansi w'amateeka gano g'osomye, ng'oli waggulu waago. Bino ebyawandiikibwa, kaabe Musiraamu, kaabe muki, kaabe Muhindu, ebyawandiikibwa babisoma bonna, era babisomye ne babifunamu ne PhD. Naye olina obisoma ng'olina ennyonta n'okuyaayaana, nga tosoma kuwakana, tosomera nnyombo, nga n'ekigendera kyo si kyakusoma kusomesa balala, wabula bikuyambe gwe nga ggwe. Ebyo bye bigenda okuggulawo igwe amaaso gaago g'omwoyo, obulamu bwo obw'omwoyo, obeere waggulu waago, obeere mu mwoyo. Olwo otandika okukolagana ne Katonda ng'ogoberera mwoyo, olwo obe nga tokyagoberera ndowooza yo ng'omuntu, kuba obeera mu ndowooza yo ng'omuntu, mu mwoyo obeera mufu. Kiri mu Romans Balumi 8:6. Ogoberera endowooza yo ng'omuntu, obeera mufu mu mwoyo, naye ng'oyagala obeere mulamu, goberera omwoyo. Kati wogoberera omwoyo, oyo Katonda omwoyo, ogenda kukolagana naye ng'omwoyo. Bwe nkugamba nti ngenda mu ggulu emirundi egiwera, sigendera mu mubiri guno, wabula wano gusigalawo. Ate nze ne ŋŋenda, ate ne mmanya nti weeguli naye ŋŋenzi, naye nga kyantwalira ebbanga nange okumanya nti kisoboka mu ffe aba lokole. Mukama ogambye watula nani eyakunnyonnyola ebya Christmas? Natula ne Yesu Kristo, ye yannyonnyola, era kwegamba kuba yalaba okubuusabuusa okwali mu mutima gwange ekiseera ekyo, bambi nannyonnyola kamu ku kamu. Mary obulamu bwe, Yozefu nga tebanasinkana, bajja batya abaana ba Yozefu, ewaka babeera batya, kwegamba nambuulira olugendo lw'obulamu. Era eyo waliyo abantu abalina ennyonta okumanya mazima. Eno eri bbaluwa eri emitima gyabwe okuva ew'omutonzi waffe. Tuwe ebbaluwa. Bantu ba Katonda abalungi, olugendo Mukama lwe yanyumiza olwa gano ensigo ekuza amazaalibwa lwatandika bwe ruti, era Mukama tayagala tukuze mazaalibwa ge,
nga wola nti Falaawo mu Bible yonna Falaawo ne Kerode bakuzanga amazaalibwa era byabo ola Falaawo yali ku side ndala ne Musa side ndala kati aba bali ku side ya Falaawo be bajja okuza amazaalibwa ate ensi tegenda kwagala byaffe bye tubagamba kubanga ffe tuli mu nsi naye tetuli bansi kati olw'okuba tuli mu nsi ate ebyensi tebinatubeeramu kyovola Yesu yagamba munze temuli kikye nga tegeeza mu ye temuli kya Setaani kakati olugendo lw'amazaalibwa gwa Mukama waffe Yesu Kristo lugenda bwe luti ale yawuliriza nsaba muwulirize nnyo yaŋŋamba nti waaliwo omwami n'omukyala nga omwana ababuze ne batuuka ne bakula baludde mu fumba ebbanga naye nga tebafunanga mwana ne bakaabirira Katonda ne bamusaba okumala ebbanga Katonda n'ababugamba bajja kufuna omwana era yayita mu nnabbi Yesu Kristo we yambuliranga ebintu bino ye buli kyayogeranga nga n'okukiraba nkiraba nga ninga aliyo essaawa eyo era nga buli kyayogera nga ndaba n'ekigenda mu maaso era we nsika Yosefu ntegeera y'ono era we mulaba mugulumanya ono Yosefu ono Mary so kati yanga era we yayogera abo nga mbalaba bambi nga bakadye naye nga tebafunanga mwana batambulanga ne bagenda ku yeekaalu okusinza ne bakaaba omukyala yatulanga awo yekka n'akaaba omwami nalaba nga najja n'amukwata ku mukono ne bafuluma kati Mukama yayogera mu nnabbi yali mukyala nga mukadde naye ng'abeera awo ku yeekaalu ate yalina muzibe ne mulaba nga bagamba nti Mukama agenda kuddamu essaala yaabwe ne bwe yayogera ekyo baasanyuka ne bwe baali baddayo nga bava ku yeekaalu omusajja ng'abuuza mukyala we naye omukyala oyo kyayogedde kisoboka bano beba banoonya mwana banoonya mwana bo nedda bagobera olugero bano baali banoonya mwana kati omukyala oyo nabbi nga mukyala yali muzibe bwe yabagamba baddeyo waka nga bagamba Katonda atugambye naye nga balina okubuusabuusa era baakomangawo omukyala oyo ku yeekaalu n'addamu n'abagamba ekintu ekyo omukyala oyo yabeerangawo ku yeekaalu nga tabeera erinnyo mu bantu balala kubanga abantu bamuwakanyanga nnyo era bayagalako n'omukuba amayinja kwe kutandika okubeerangawo ku yeekaalu nga bagamba ebintu byayogera si bya bwa Katonda naye waliwo abajjanga ne bamuwuliriza nnyo era olunaku lumu omukyala kubana bajjanga ne basaba n'agamba mwami we alabika ali lubuto alina obubonero obulaga alabika afunye olubuto ne badduka ne bagenda ku yeekaalu ne bagamba oli nabbi omukyala muzibe ne bamugamba omukyala ali lubuto ne bawera Katonda obujuzi ne basanyuka era kololo le bamugamba nti babuusabuusanga nnyo naye kati balabe Katonda akisobola era omwami oyo ne mukyala we abo yafuna olubuto ne basuubiza nti omwana ono kasita tuli muzaala tugenda muwaayo ku yeekaalu aweereze Mukama baddize Katonda era ekiseera kyatuuka kuba Yesu yannyonnyolanga bino naye nga nzi byannyonnyola nga ambulira naye nga mbira abanubira ab'essaawa eyo mu njogera y'ensi tukitwale nti nga bano aboogerera firimu eddoboozi oliwulira naye nga ne byayogera obiraba y'embeera gye walimu okukitegeera obulungi nti Yesu yali akunnyonnyola naye nga byannyonnyola obiraba yes ng'era ndaba nga wendi nga mbalaba batambula bayingira mu yeekaalu wano nga mbulira naye nga nange ndaba nti ndi eri n'ekirala eri okutegerako kuba kwa njawulo omuntu akutunda butunzi oti n'otegeera yaani n'otegeera byonna ebimukwatako so kati bwe baazaala omwana ne bamuleeta ku yeekaalu akulire ku yeekaalu nga baasuubiza Mukama era omukyala oyo omukadde nabbi eyayaniriza omwana oyo gwe baleeta omuntu yali mwana muwala era Mukama n'andeetera okumanya nti omwana oyo gwe baazaala omuwala erinnya lye gwe baatuma Mary n'akulira ku yeekaalu nga kawala kato nga nkalaba nga kadduka nga kazannya era walingawo kabona eyatwalanga abantu ku yeekaalu n'agamba omwana ono tugenda muwa emirimu egy'okukola ku yeekaalu egy'obwa Katonda era ne batula ne bagamba omwana ono bamuwe mulimu kikuba bamuleese kuweereza Mukama bo tebaamalanga gasalawo ne basaba Katonda abalaga akabonero omwana ono bamuwe mulimu ki era mu kiseera ekyo yali akyabuuza omukadde oli nabbi kwe kumugamba naye olugoye luno omanyi mu yeekaalu mwalingamu ejjiji olugoye olwawula eri ewatukuvu naye n'abantu gye batuula
kati omukadde we alaba Gigi nga waliwo awayulise n'agamba naye omwana ono lwaki tetumuwa okutunganga awantu awayulise bubeere buvunaanyizibwa bwe tumuwe buzi atunge nga kyatunze tuteeke wali awayulise nga mbiraba era ne bamuwa ewuzi ez'enjawulo mwe mwali ne wuzi eya kala eya scarlet ebanga red naye nga si red nnyo eringa red ow'amazzi eringa omusaayi bamuwa ne kala eyo era bamuwa kala eyo Mary ne bamuwa ewuzi ezo nga mwana muto ne batandika omuyigiriza ng'okutunga nga kaana kato kawala nga nkalaba ng'akula ng'atunga kye yatunganga luli olugoye aweluse nga bateekawo ekyo